wali omuntu asobola okujja ku TV ng'amafuta agagayina oba ku radio naga no even if they don't come the hospitals will go on. By the way, they are even students. Bali omuntu n'avuga amafuta go kwezo trillion n'agenda ate mpamula naga nti we have reconsidered. Yakutte ennyonda akuba banne abayita n'aba student eddaala lisindise ligudde naye gw'olaba oyo n'akyengewaako nani omulala ono yali akulira abo abawakazi mu palamenti Lyomoki babagoba emisinde nabo nga batwalanga be batwadde bano be batuteruzira ne weewuunya n'omulamuzi naawe ne bakuleetera nti baddokita babadde batwala petition wa I have remanded you until Monday. Tomorrow ayinza okubanga oyo dokita gwasindise ku demand gwe anisanze mulaga okumukolako mu Uganda omwoyo ogulumirwa gwafa ne wajjawo omwoyo omulala ng'omwoyo ogwo is about wale omwana wange n'amulekawa so obe owa ebyakanaabi obe ebya kakande osobola okufuna wonoleko omwana wo because omanye embeera gyogenda okumulekamu mbi nnyo so buli omu kati yeerowooza kuwe and the leaders abakikulembera bamukulu Museveni bw'omubuuza do you need 10 square miles of land kisozi wa do you need that nze wange eka omwana ayina skills of life is the maid kulwaki ono yafiiridde wano yandiyagadde afiire spade nze ndowooza n'ayogera ku bagenda Spain ne Germany ne bafa kati mbali njagala kuddamu bafa lwa ssaala z'abawano mu ggwanga wano ne zironi tewaliwo free education in any school mu Uganda wano I challenge anybody to tell me a single primary school in Uganda omuzadde jatasasula a single coin. I want to see that school and how its status is. Nemamali obishiri gasimbagane ne bannamawulire nkulamusizzaako nnyo munnanga awuliriza wasuzeeyo otya nno nze Walusimbi Evans mu studios olwaleero okugikutuusaako gasimbagane ne bannamawulire olunaku olwaleero lwa mukaaga ennaku ziri 22 mwezi ogw'omunaana mwaka 2026 abagenda ku mirimu twongere okubasabira n'okutambula obulungi waliyo abannyuka waliyo n'abatandise mwenna twongera okubasabira emyaka 25 tujagitambuza engule ya Lubogola Simba mwenna abaneetaba mu ngule y'omwaka guno yanguwako n'endukusayo ng'obudde bukyali wano ebukoto ku Simba ate mmwe ab'ekayunga entambula yammwe ya bwereere awo ku St Mark High School ekutuusa wano ku radio Simba okwewandiisa kubeerawo buli lunaku era okuva ku ssaawa 4 baatuuse dda abawandiika baatuuse dda paka ssaawa 10 ez'akawungeezi engule ejja kutongozebwa ng'ennaku z'omwezi mukaaga ogw'omwenda omwaka 2026 awo ku St Mark High School Busaana Road mu Kayunga District okuyingira kujja kuba omutwalo gumu abakulu ate abato 15,000 temusubwa mukontanyi n'endukusaye nga batunka n'ekibuuzo ekiggulangule leero eno ey'omwaka guno ya mukontanyi nandukusa mukontanyi nandukusa ekyabasatu ndooza kyayimiriziddwamuuko kale mwanguweeko tujaguze mu studios nina Aruna nina John nina ne Charles bwe tubeera Aisha abeetondedde alina emirimu gy'agenzeko ebutambala n'ekibazo manyi kibazo mugamba nga wano ne mugamba ojja kukula Tereza mu Luganda Tereza mu Luganda ayina emirimu gy'agenzeeko ebutambala n'ekibazo ekitegeeza kibazo alina Aisha waliwo emirimu gye bakola kibazo ye ali mu gije olw'omukaaga nti kibazo alinamu olunaku lwagenda okusomeka kyembuuza ali agenze na munne tewali alina munne buli omu ali ku gije
John lamusa kubawuliriza bannaffe mwenna abatuwuliriza omukiga engeri gyatereeza bannange omusajja abadde atuwulira endukusa ntiteekawo ssebo taninze kumalayo ngambye n'ekibazo mbadde sinnamalayo omanyi mwina olugambo oli yakubidde omanyi lwaki mulese taninze kumalayo statement yange oli yakubidde bagenze ku mulimu nze naisha tutambulako wamu ne babanga bagenze bonna wamu ku mulimu gumu tekiri mu sitaani yenna tekiri mu sitaani naye bannange mwenna abatuwuliriza mbalamusiza abanaffe abasimba mbebaza okuba nti mutuwa omukisa nate mutukkiriza okujja wano nzikiriza mukulu Evans egonda de Masaka abamu gabaga nti awo nabadde site naye nga kiri nga kyawo nga olaba ebyaffe ebyebukunja naye kinalabyeyo emisiri gy'emmwanyi nga gikaze olwa ebwekyeya ekiwanvu kakati naawo neŋŋamba nti oba oli awo bannaffe abakugu kuba ennaku zino emmwanyi onootera kuziwula ne kalamojja nozisimba naye ndowooza abakugu bandi wadde amagezi ebitundu ebimanyiddwa nti birina ekyeya ekiwanvu naddala variety zino basimba ennaku zino tezikyali nga ziri ezaffe eŋŋanda tetwakuliramu ezagumiranga nezimala emyaka 7 emmwanyi nebeerawo omusana negwaka nebeerawo ba netonya neryoka eroka nokitegeera zikalirawo nebukala nebufuuka nga obusooli obufudde begendereza okutwala emmwanyi ezo mu bitundu ebimu ebyeya kubanga nalabye nga losi y'amaanyi oli nabanga alina acres 5 naye nga zikaze ng'alina kuddamu ku plantinga bwe batyo anti kati buli kimu batuguza kigira nagula omuyembe nengutwalira maama nagulya ne gumuwoomera nangamba ensigo ono kangitereke nange saamunyega saayagala mukaya akubira esimu nanga guno muyembe ekigwe waguze ogutakula nfukirira omuyembe tegukula koze maama nja kugula muti gwennyini gwe mba nkuleetera naye ensigo yo giveeko kubalanga ga futi 3 ne mugamba maama nsonyiwa saakugamba naye kanoonye bunoonyi muti gwagwo gwe mba nkuleetera naye ensigo gikole ki giveeko n'omucungo ogw'ensigo emu bannange kale kulikaye Masaka naye ekubo erigenda ekyotera wafuna omukisa ogwo omuyembe bwe gukola pollination enjuki bwe gugwako negenda ku muyembe omukiga guli kakati nagwo gufa gukyuka eyo nanka neyo those GMOs zina reverse engineering gutta lyeryensigo kati eryensigo naye tejja kukola tejja kukukula damusa kubawuliriza sebe ekkubo nerigenda ekyotera nawira nankani ani Fred byamukama nga aboggola niye nayiseeyo nga okuboggola kwekikobeka kikukoze ati kati yaboggola ki Fred byamukama teyali wansi mugundi yabawadde mu nnaku 9 si ye yali wansi eno ministry wansi wadde gyonna gyali mirimu kati ekabwejungira oli yaliwo yali kande yekubye endo ennaku 9 kwakagendako mmeka eryekyotere eryo ne Katikkiro yali yooka eyo nemuwulira ng'agamba ndagidde ekkubo lino baliyiwengamu amazzi buli lunaku abantu ebirime byabwe bifa buli kimu kyonna yatuma abakulu mu kitundu ekyo n'abagamba mutuuse obubaka bwange eri bekikwatako Katikkiro ne bwokowoola abewe baba bawulira kati n'okulagira kwe nako kwafa ttogge sijja kumwogerako kyazira musa kubawuliriza abatuwuliriza
abagalwa katonda wamaanyi omusana wabeyo owakyayi n'atangala akategeri ky'omuntu abudde kalaabira musa abatuwuliriza abagalwa katonda wamaanyi katonda wakisa bano beerabidde mbalwa enshama kyayi muyuwa nengamba gubadde musisa kakati ate yenkola yaffe fe olugula essaati oyambalirawo si bwe guli nenkadde oteeka mu kaveera omubbi gyabba mukulu kanaabi mudaleeta ono Evans yankubira ng'ali mu bulumi gwe oba mutabani mwana wo kukulongoosa nze ngali bandongooseza naye byaganye ate ne baddamu ne bamulonga mirundi esatu ena ebiri bakulongoosa kiri ebyo biri feeki baali bakubba kakati genda ogulere neddagala ojja kuba bulungi n'aligula n'aba bulungi se bwe kiri nawe nga wefudde physician yawo obujega kati eno knowledge waliwo gwe nagijjako yampuliranga ku radio n'ataasa omwana wange naga gwe olwaniridde ensi kantaase ki ezo mashini zeziveeko bibiri ebyabulema naye bwe mbyogerako kitegeeza kubiggala bannanyibyo bagenda kunwanyisa lwanka gye ndiko. I'm not supposed to give that opinion because bwenjiwa it should become national policy ku byuma ebyo nayo birimba kakati gura neddagala so fe twagenda te kusajjali gwe wagenda kuki kusajjali kakati so we najja knowledge eyo in other words ntoyina consultants abamanyi naye ne basirika because batya ababbi abaleetaga naguuma agatulimba sajja gwogera nange sijja gwogera manya gagondeka naye isiye isu gyembaddeko nnyo because gyo twayogedde ku interns ensi ebadde yogera ku interns naye mukulu Museveni awandiika ekiwandiiko naga bano bakola essaawa 24 24 hours therefore ngenda kubawa half of the salary of the doctor right naye ate bali omunsaaga abadokita tebakola you see the contradiction the minister of health aga abadokita tebakola ki tebakola bo bafuna 5 million bana abatakola nagamba kabaho iseke chechisi nawe olinkubira kakati but nawe olinkubira ndikubulira eddagala eryo kakati mukulu Evans katikana abyemuvuddeko naye alinga bali obuuza ate onakubulira ebyengulu egenda mu maaso ugwa nakubulira ebyengulu nefuufu kati nakwakitagala nkubulire ku fuufu twali tulowoozezaako kwabo abeera mu malwaliro abeera those who sweep mu malwaliro bakungula mu malwaliro abalongoosa ne beera buli kimu nebeera abooza amasuuka ng'omulwadde agonoonye because mwe Abaganda biri ebigambo temubiina ebyo agonoonye twali tubalowoozezaako abo abasomba emirambo egyo nga mufudde ne bagitwala ate ne bagitwala ne bagiziika twali tubalowoozezaako kati ne kimpa sitole nkombe n'ekyo ndaba muli temwagala kuwulira mazima naye mujja kugawulira bwe mugaana mujja kugawulira gajja kwogerebwa ne ku ntaana zammwe kakati nekizukiza sitole ya Lazarus fe tugirina mu Bible musajja yali munaku nnyo naye bwajja kumbaga nga bamuleeta ow'omugagga Jesus yagiwa sijja kugiddamu nnyo nga alya obukunkumuka obuvudde ku mmeeza naye waliwo abantu babiri abayambanga omusajja oyo abamusitolanga okumuleeta n'embwa tuliikizwa zamukombanga kumabwa birebero the wounds ezembu koze embwa kukikola ebekwagadde so embwa y'omugagga yabeera n'ekisa nnyo nemuliikinga ebinanka amabwage naye omugagga teyamulowoozaako kati musome Bible abagisoma ekyaddirira kyekyo ensi gyeraga Haruna
lamusa kubawuliriza otubone ku bibadde mu mawulire ewiiki eno. naye ndowooza olina okuddayo omuntu wemugamba okubuuzaabuuze oluvannyuma jatuwa sitore anti ze bampadde mbuuze nkuwe n'ebibadde kati mundekere eri mawulire amazima tegali mu mmwe naye ssebo nze kannamuse kubatuwuliriza n'okwebaza radio Simba okulebeera nga eyongera okuba nga ekyaweereza abantu mu bulungi ne mu bubi mu bukalubo naye nange nzikiriza mpiseewo kano nti ensinga bwetambula boogedde ku kyotera onayogedde ku bye yakuwa naye nange nina nfuneku eyo knowledge obanyiriza butabanze naye ngaaliwo omulala agyagala nti mbadde ntunuulira wiiki eno nga nti abatukulembera ennaku zino abamu abalina obuyinza basalawo okusiba abantu naye nga nze omulanga gwange guli nti bwe muba musazeewo ng'abantu mubasibe muyambeeko n'amakomera nago mugakoleki mugalongoose mulongooseze be musiba mulongooseze n'ababakuumira be musibye gambo omusibe abeere ng'amanyi nti mwamuteekayo mu bokisi eyo we mumukuumira naye nga n'amukuuma nga naye waalinawo waki wayonjo gwe woolituukira obugenda nti kakati vaayo nga tetumufiiriddwa nga tukoze bulungi mutunuulire amalwaliro nali njogeramu ne mukulu Mike Mukura he was also a resident there naga nyina okubeera nga nzirayo ku lw'abasibe byalekayo kubatwalira omubuuzi akadde emirundi emeka twerabira naye kyobola nti nze omulanga ngukubidde bali abalina obuyinza katono nnyo ku nsonga bwetyo omukulu ono kaleseeyo nti ekkomera lya Uganda erisinga okubeera etutumu ekkulu yandibadde nga national referral luzira bw'olituukamu maximum oyinza okulowooza nti oli mu ghetto ingijja ebeka mu structure yayo nakinaki buyumbayumba bukiosiki nakinaki abantu batuula nga mulinda okulaba si ghetto ki mu luzungu taligaa nti there is total neglect tombuuza nabiraba naye bw'otuukayo you'll be heartbroken tagaa nti naye lwaki mwagala nnyo okutwala abantu eyo lwaki ekifo temukirongoosa boss for the prisons officers ababatwalayo tebamanyi nti muli otunuulira ababatwalayo tebamanyi nti muli bantu balina pitira training not for the wasibe by the way naye ba prisons officers namwe abagenda okukyalayo kwegamba n'ogamba nti use a pitira training yes kukifaanaganako bwe kiti ate kati nzizeeyo ku ddwaliro katono nnyo mwami Aruna omubaka wa Ntenjeru North mu Kayunga district era minisita okuteekerateekera eggwanga Honorable Amos Lugoloobi akalulu k'ekisanja kiri baamulangirira tamayina biri ku nsi ng'ali mu kkoma yali Nairobi naye akalulu ako yakawangula naye Amos we yavaayo nze omu ku be yasooka okusisinkana twasinkana na ku lubalama lwa nnyanja yalinayo n'abantu baabalala naye nange nampitira mu mbeera gye yayitamu ng'ali mu treatment kuba nasemba okwogera naye ng'omukka asika musike ng'ali Mulago naye ne mubuuza embeera gye yayitamu n'aŋŋamba Evans natuuka e Mulago ng'ebyuma ebirina okunkebera okukakasiza ddala obulwadde obunnuma tebiriiyo ne bantwala nsambi oba Lubaga gye baamukeberera era bali be baawa Mulago ekituufu ekiruma Amos byo bigambo bya Amos
Kazi ya state minister for finance. Kati ebiseera ebyo ndowooza yali ministry baali tebannaba kumuwa bwa minisita nga yakava ku bwa kakiiko kano akakulira embalira budgets committee era ndowooza ekyo ekisanja mwe baamuweera obwa minisita. Kaakati naŋŋamba naye kyeŋŋenda okusooka okukola singa Katonda nnyamba n'entereera bulungi n'enzirayo mu paalamenti kuteeka ssente mu budget ebyuma bino biteekebwe mu malwaliro. Namubuuzaako naŋŋamba nakikozeeko naye olw'okuba ebintu bibeera bingi kati bw'okyogedde nenzijukira nti nina omubuuza ebyuma biddayo ne bikola. So bw'aba awulira ampeereze ka message oba omuntu we naye ekyo kyali kigambo kye. N'abatuwuliriza kuba nasoose mulanga gwabali abaagala bano okutwala tuba tomanya ffenna we ya potential candidate. Omukyala muleke twamugize tulina bye tubadde twogerezaako takiddanga kikulumye ennyo buli ojwandangira musonyiwe tansonyiwa obuyinza tabulina n'obwokuntiisatiisa buli jwanyingirira nnyo genda maaso naye mbadde mmaliriza ngamba njagala nakwebaza nabambi n'abo abasirikale b'amakomera abaami n'abakyala mu mbeera eyo era ne baguma ne bakuuma abantu abo mu busobozi bwabwe nga bwe bukola ki bwe bufaanana. N'olaba ng'omuntu addayo n'akomawo enkya n'akkuumira omuntu wo kati nga mufumbiro nnaku 360 mu something oba 506 ze yaakamalayo 356 ze yaakamalayo naye ng'amukuuma ono kyage nti bwaddayo n'otunula waava ng'eringa ghetto naye n'akomawo n'atambuza omulimu. But you need to do analysis yaba bakuuma nabo oba nabo sibasibe oyina obakola ku analysis beddira ki nga veewa ate ng'olese bavaawa osobola okukibuuza yo nituwe bibadde mu mawulire mukulu Aimini Aruna tutandikira babanga ejoy enera joy nayo bisana Allah yansaasira nembuukawo. Mukulu Evans n'abatuwuliriza weekend ebaddemu waliwo story ebadde ey'omukyalo ono eyafumisa abaana be yadde tulaga ebintu bingi ebiriwo mu ggwanga naye baga abaana babiri baafudde abalala bakyali ku kitanda naye yennyini akyali ku bujjanjabi naye nga kyabadde kyantiisa. Ensonga y'abasawo abakyali abamaze okuguguka naye nga balina okugezesebwa omwaka omugugumu. Wiiki eri waliwo be baakwata wiiki eno badde babatadde ku kakalu babadde beyiro ya mitwalo 20 buli omu naye ne minisita bali omunsi n'addayo mu paalamenti n'aga nti gavumenti yeekubye mu kifuba neraba nga kisaana abantu bano bonna basasulwe akakadde kalamba naye kye simanyi kyatatunyundo ba tebakatemako omusolo bakatemako omusolo bwe bakatemako kafuuka kakadde kati bayogedde ze balina kufuna zigenda kwakawonti nali mmanyi nga babawa kakadde ne batemako omusolo ne zifuuka nsanvu baali babawadde 2.5 million president ze yalagira naye neefuuka empewo kakati ze babawa zino bwe batemako zifuuka zisigala kakadde. Mukulu Evans era wiiki ebaddemu okuziika munnabyamizannyo oba katemba omukulu Alex Mukulu omu ku kyenandigambye studio zino zetulimu kati nti n'eŋŋombe ezisinga yaliwo zife mweffe empologoma y'eddembe y'omu ku baatuula okubiteesaako. Ensonga endala ebadde ku byanjigiriza namuwuliranga ku radio ebadde ku byanjigiriza mawulire gadde gajja nti grading system egenda kukyuka ne university zigenda kutandika kye bayita competence based education training kati era ne baga nti ne O level NCDC yakoze okunoonyereza nezuula nti ate neeno curriculum era gye tulina tennaba kutambula bulungi naye era ekyetaaga okulongoosaamu naye mu bimu ku byonna naye baagaye nti lesoni zibaagala zive ku 8 zifuuke 6 olunaku na buli kibiina
kibeemu abayizi 45 okusobola okufuna kakande gaseka seba abakugu bakoze okunoonyereza ne bakizuula nga kyekyetaagisa naye ku university level nalabye baprofesa bambaga nti mwakola ensobi mwandibadde mutandikidde ku kutendeka abasomesa mulyoke mukole ki mulyoke mukke wansi era amawulire gabaddewo bandibadde basooka kutendeka abanatendeka abasomesa mu ngeri emu era se batugambye ne programu ya primary curriculum ya primary nayo mu mwaka gwa 2028 ejja kubanga emaze okukyusibwa etandika okuteekebwa mu nkola ne mukulu muyingo naye n'ayogera ku basomesa transfers agenda bw'oba obuzaayo wakati w'emyaka 2 okuritayalinga wandibadde tokyusa kifo awamu n'ekyo nti balina okuleeta ebbaluwa zaabwe ku ministry si kubikolera eyo gye baba baagadde bwe tudda mu kooti mukulu Lukwago ng'ayita mu balooya be yazzeemu nate okusaba okweyimirirwa ng'agamba nti ebbanga lye ayita mandatory period ey'okubeera ku rimandi eneetera okuggwa oba eweddeko so balina okubeera nga bamukola ki si 6 months ye yakyuka nedda ku yes capital offense sikyo n'omusango gwa mukulu Besigye ne banne nagwo gugenda mu maaso era wiiki eno omuzungu they don't say capital offense, they say offenses only triable by the high court. So misprision of treason, can the chief magistrate's court try it? No. Yes, so then naye era mandatory 6 months. naye nga mukulu Segona yatutte empapula mu kooti sebo mu ngeri emu enjala Karamoja nayo efuuse ekizibu era Kereziya wamu n'abantu abalala nabyera mu ngeri eriyise nga mukwano gwa Imam Kasozi naye nga kaweefube w'amaanyi ow'okulaba nti bakuŋŋaanyiza abantu ebyokulya naye nga babalira nti abantu 47,300 bayina enjala gye bayise acute hunger okubeera nti n'ekyokulya tebayina we bakikola ki we bakijja saawa y'emu ssebo gavumenti nayo aba judiciary baga nti emirimu gyabwe kitongole ekiramuzi gisanyaladde olw'okuba gavumenti tesobodde kubawa ssente ze beetaaga mu first quarter era egimu ku misango gye babadde balina okuwulira bagyongezaayo kubeera nti tebalina ssente zimala okulayizibwa kw'aba LC 1 nako akakiiko akakola ku byokulonda kagamba nti nga teginnaba kuggwa abakyalina enkaayana bagira balindako okulayizibwa naye nga wiiki ebaddemu ne sitore eziraga okukaayanira sitampu kuzibajjako ku midumu gy'emmundu ku midumu gy'emmundu ensonga eyo omanyi waliwo ku X omwami omu yaleeta ishu n'agamba nti abamemba ba parliament abakyalina petition mu kooti tebandirayiziddwa bandirinze emisango negitamala okuggwa ekintu kinawakanya nenga nti bwokina okikola parliament tajja kutuula kubanga tajja kuweza kukolamu n'atandika petition ajja gitwala kubanga amanyi nti oli gwawaabidde tajja kuyingira kati bwe nawulidde electoral commission kubeero C1 neneewuunya amateeka ga Uganda gakola gatya kubanga electoral commission yagambye temulayira kubanga waliwo petition yagamba nti abairo C1 it should have been the other way around nti teyandiba declaring as duly elected bali gazetted already anti kyengamba the moment you gazette then ayina okulayira exactly because customer okumukkiriza nti then you are
you are batokyalina buyinza. Exactly. Ye point yange nti kakati bwegamba nti tulina petitions bisatu plus abo bonna tebalina kulayira naye nga bali declared nonga nti atolayira kitegeeza you are effectively cancelling. Okay. Amawulire gaweddeyo. Njagala kumaliriza ne temangalo, manyi ekigambo temangalo waliwo ekyabanga bwewakiwuliranga ng'olina gw'otunuulira naye ssebo temangalo era yakomyewo akakiiko ka Kosase naye namwe muyina amanya temangalo kitande nga omukulu eyaguza NSSF ettaka naye agambye abo banyongere ssente nkayana zikyaliwo naye akakiiko kabagambye baddemu beetegereze ne minisita wa naye ekirungi kyalina kati afuuse alina status of a tenant. It's a bona fide tenant. Kati watemanga naye afuuse wakibanja. Minisita njakumalirizayo ne minisita wa finance yazze mu parliament n'agezaako okunnyonnyola bantu ki abafuna ze bayita tax incentives exemptions nti zezo bebasalira bebaga nti gwe tosasula ki naye ekyasinza okunyumira mu story eyo yagenza okumentioninga company ezimu ng'ozinoonya oluusi toziraba n'ebyezigwereza abantu okufuna tax breaks. mpozi ekirala era mu mawulire bannamagye abaawummudde bagenero abaawummudde mu myaka 4 omukulu gyabadde nga abakulembera yabalagidde wabeewo okubuuliriza ku mawanga amalala. Omuntu alina kuwummulira ku myaka emeka waba awummula ki ekirina okubaawo. Omanyi nabadde ninako omugwe ntambula naye mutabani wange w'amagye twabadde tuvuga ku mmotoka anvugako alinako wantwala naŋŋamba netunyumyamuuko naye kaakati okukuza ng'ogenda kuwummula waliwo rank kirina implication ku pension. Naga naye nga mu service omanyi kinyuma nnyo okukuza nga bw'okola n'emirimu owuliranga naye obeera awo. Nalabye mukulu Katumba nzigwe nasanyiza okulaba nga musanyufu nnyo ng'akuba ne mukayita amazina wagalabye gyabadde agira nebuuza ku lwaki musanyufu nnyo because guno gwe mulimu gwokka bw'oba oguvaamu osanyuka nnyo. eno feedback ya mukulu Rumushana omuwuliriza abafoomu ku bigambo bya Rumushana byayogedde yokaana ng'aganja owaananze mwebale program tutegeereze Honorable Rumushana amwandise nnyo nti bamushama nti si kituufu nti Abaganda ebigambo biri tebabirina babirina ate ebizito ddala naye obugunjufu bubalagira okubibikkako okusabika ebigambo ebizito naddala ebyobuwemu. Kati ekigambo okumira okumira is swallow kato buwemu kyo gasimbagane obuli opposite. Mpozi bannange ketuleseeyo mwami bya Mukama wakoogeddeko yalagidde taxi zitandike okukeberebwa by Monday operation. By Monday tezijja ku luguudo zigenda kukwatibwa anti bwe zijja ku luguudo zijja kukwatibwa kakata wengenda okulabira oba musajja Radio Simba nga bweri yabyamizannyo KCC yalangira ndoza ennaku 10 zaaweddeyo hajati yatuwa buzeki zezimu kundoza program za announcing before nga yakajja mu office nti binanka n'ebyo biganyeegenya byonna tabyetaaga mu kibuga. Joni wange bwe balabanga omugagga naguno gujwa awo wengenda okulabira gamenya waliwo issue kibazo gye raising wano last week nga public interest ono agenda ayiwe enkogoto yali wano ne road mayor ku lunaku olwokusatu road mayor n'agamba ezo ensonga agenda zikolako n'amakampuni agamanyi agenda kubayita
abagambe ensonga eno tuyambe ate bwoba oyogera ku ebyo togenda kwoyo ate ate oliye please mukulu. please tuyambe omusajja gwoyogereko wali wenakawa akola eki kakati please anti gwonyingiddemu mbadde nkikolako kubuuliriza bwe baba nga bakola ku projects zebayiwako enkogoto ezo katugambe ebyenguudo baki bana bootera okulaba nga badduka mangu bagenda babiyiwa baba babibye so mukubibba badduka mangu nga bagenda babijabiremu okukala ne bagenda nga babiyiwa naye bubeera bubbi nga babitwala ku sites aba babigula kale tweyanziza katukomewo simbagane ne bannamawulire Walusimbi Evans mu studios, Haruna waali, John waali ne Charles waali. Mpozi era nga radio Simba y'ebyemizannyo season ya Premier League yatandise ate ne yaffe ya wano naye Sunday eno ndowooza ejja nayo bagenda kutandika liigi yaffe nejja kutandika n'emipiira gy'amasaza gikyagenda mu maaso. Bannakyaggwe olunaku olw'enkyamba kubiriza tugende tusinkane Busiro awo mu Bishops emukono yaggwe kakati mulimu tugukolera ddala, so mbakubiriza olunaku olw'enkya tugende tusinkane Gomba, tugenda kusinkana Gomba. Kale John, ensonga y'ebyobulamu mu malwaliro gaffe ebiriyo, embeera y'amalwaliro, embeera y'abakozi saako n'obukulembeze, engeri gye bukuttemu sekita ey'ebyobulamu okugitunuulira. Kakati tulaba abasawo bano abatandikirwako babasawo ba intern, engeri gye bayogeddwako gye bagenda okuddamu okutunuulirwa. Twogedde ku byuma amalwaliro gye bitalina n'engeri contradictions eziri mu sekita eno n'okuwuliziganya eri abakulu n'abakulu mu mbeera eno. Sekita oba ekigambo ekikwata ku bujjanjabi nkigeraageranya ku kikwata ku street, national street kwenda kw'eggwanga, kuba ffenna tulwala, ffenna twesanga at one time or the other nga tugenze twetaaga obujjanjabi mu malwaliro. Embeera singa egendere bubi oba olyawo nga wandiwonye naye n'osanga nga ebyetaagisa okukozesebwa tebiriiwo, Mukama Katonda ayinza okuyita malayika ki omwabasiraamu ani malayika mawuti ayinza okutwala. Naye kyennyamiza nti ebimu ku bintu gavumenti yaffe ey'emyaka 4 byeremeddwa okutereeza oba ebidobonkanye mu myaka gyayo on their watch bigambo bya bujjanjabi. Buli level gy'okutunulako kati ayogedde ku bigambo abayamba ku bujjanjabi abatali basawo naye abakola mu malwaliro, abatafiiriddwako nnyo. Kiringa mu masomero mulimu abatali basomesa, support staff, non-teaching staff, abakola ku biyonjo, abafumbi, mu toileti z'abayizi, abafumbi, basikaali nakinaki. Abo gavumenti balowoozaako temanyi nti gye bali. Bwogera mu masecondary zisinga obungi government aided, abo board of governor yabasasula kubanga mukulu goobi mu buyivu bwe obwa waggulu ennyo bw'alina
tamanyi nti gye bali oba etteeka kye limugamba yalowooza nti ekikulu kuba ne headmaster na teacher full stop ebiddako ebirala tobamuwulira onfuna n'ogenda mu lifaaro Maxon Bay eri eddwaliro ery'abasibe erya national eddwaliro ly'abasibe eriri national singa omusibe ali mu Arua mulago wa prison singa omulwadde omusibe ali mu Arua yeetagisa lifaaro ajja ku Maxon Bay waliwo eddwaliro tebamuleeta mulago kati ate eyo yena okumuwe agenda e Mulago naye n'otunuulira ng'ebisenga omuzungu bwe yabireka era bwe bifaanana naye olina kutegeeza nti tulinawo high dependence unit kitanda kimu kiti naye ng'ate owulira ku basibe abasibibwa balwana okuwulira nti ffe tukyamujjanjaba abasawo baffe tebannaba kukakasa nti kimu kiti ennaku zino kiriko lukwago kati wewanavaayo ate omuye ennyo bwe banaleeta omumalako b'ekisolo nga bwagabanga nti ogirodde ebbali gwe at least eriko yadde kati lukwago essaawa zino yali ku ekyo ekiri ekyamaanyi yakiriko ekyo byebyobulamu byaffe makomera gino across sawooka egamba ye issues nyingi eziri mu byokujjanjabibwa ensangi zino okiraba ku social media buli muntu alwala buli otulwala gwe naawe bw'onoolwala nange bwe naalwala tujja kwesanga nga twetaaga bazirakisa okusonda ssente ekyo kimanyi bwe guli eyo fenomena ya mwaka gino nze wenkulidde eyo fenomena nga teriiwo kanaabiwajobulirankondi abantu nga basonda ssente nti kakandi bamuwadde ekitanda bannange mumudduukirire tikiba baliwo probably because service delivery mu malwaliro ga gavumenti yali nnungi naye kati nze ndi ku WhatsApp groups activities singako obungi za kusonda nsimbi ku supporting bannaffe abalwadde eddako mpozi yambaga is fundraising ku social media ate nga siriri fake ziri genuine tugende tuwoze emmotoka tugende tudduke tukole bwe tuti ne boolowooza nti baneesobola gundi badde abuuza nabaye Gashumba ka video akamu gaga nti mukulu yafiiridde Kiruddu okay naye nga naye bameka abanene ku level ye bafiira Kiruddu bafiira mu South Africa bafiira mu America bafiira Italy bafiira Spain lwaki bagendeyo kubanga service wano eki mbi kwegamba nzinagamba nti singa gavumenti ekola ebintu bitono nnyo okulongoosa okugogola settlement eyo atanaba kugivaako twetaaga kujandalining koze ekibuzo kyo nti kulwaki bafiira eri anti ne bagenda Spain bafa abamu bagenda ituleti singa ogambye nti wabagenda Spain abamu bawona anti ye statement yabuuza kulwaki so he is still insisting ne bagenda Spain kati bana bafa betumanyako abagenda ebweru kyangamba kulwaki ono yafiiridde wano yandiyagadde afiire Spain nze ndowooza n'ayogera ku bagenda Spain ne Germany ne bafa kati mbali njagala kuddamu bafa lwa ssaala z'aba wano webagenda eri bano esaala z'aba wano ezibakutulira eri oza naye tewaliyo bulamu nze nandirowoozezza ng'oggyeko ekyessaala nti olw'okuba basooka kujjanjabibwa wano ng'obujjanjabi
tebukoze bulungi olw'embeera y'obujjanjabi bwaffe gy'oyogerako ennungi ekonyesa obulwadde bagenda okutuuka eri nga teri kyakuza oluusi so singa bajjanjabira wano ne batandika okwejjanjaba ng'enzijanjaba nnungi buli kye bakozesa kirungi tewali nsonga emutwala oluusi n'okumanya bulwadde ki ebima bwe wetaaga bulwadde ki obukuluma omukulu w'omusana bwe yagambye nti bwe yakuwuliriza ng'okaaba simanyanga ku lwaki n'okunkubira wankubira katonda amaanyi ga kisa amaanyi ga kisa aga mukama katonda by the way we bamala okunnongoosa ndowooza nze omu by the way nti baali baintroducinga gaming ng'oggyeko ebyokutunga ne wuzi ekigundi ekyo nekigira n'enzirayo ne baddamu ne bakola ki kati lw'omushana we simanyi ndowooza oba yali ambuuzaako oba nze namubuuzaako ne mubuulira nange akola bw'oti era embeera n'etambula ennaku zino nalaba omwami ate nno y'ennyanga yange naye esenfuka yaani nga mukyala we kuse ku story yalaba ku tv wiiki ndowooza eno ng'omukyala we yagamba nti ndowooza kyali insinuated tekyali direct naye kireka nti eddwaliro lyakola ensobi omukyala yali agenda kuzaala kireka mu kukola Caesarean ndowooza ne bakola ensobi understanding egiraba kubanga baali banenya eddwaliro nga baagala compensation naye nga baspendi omusajja yagamba nti baali okusooka omukyala yali ku insurance ya UN medical bill ya UN nebeera exhausted kati bba naye natandika kwaki okuteekamu sente naye ng'ayogera in the region of 800 million namulaba omwami oyo wamulaba story naye story teyatuwa nti buzibu ki obwaliwo mu ddwaliro naye okusinzira bwera reading between the lines nalowooza nti baali balina problem ne ddwaliro eryamukolako nti balina errors ezakolebwa onfuna kati obuzibu bwaffe bungi naye nandirowoozezza nti gavumenti ekisookera ddala tulina okutunulira mukulu Balugahala byakola kubanga tebiri bungudu byokka biri ne mu malwaliro health sector nti naye obubbi gye buli oba oli awo ensimbi ziyingira mu system naye ne zitakola ebisaana okukolebwa obusente obutono obuzze mu malwaliro gaffe Mulago Ekiruddu n'amalwaliro amalala Entebbe bukozesebwa for the proper use element awo wona okutandikira kubanga ne bwogamba ojja kwongayo resources naye nga zibbibwa ojja kubanga otadde amazzi mu kisero tolina kyokoze kati okwenswalinga nti ensimbi eziteekebwa mu health sector zikozesebwa for the right things. Ekyokubiri, gavumenti eri deceptive mu bintu bingi ne mu byobujjanjabi bibiri. Eno malwali mu masomero egamba free education UPE USE Universal Secondary Education nti nayo free education onfuna nejja negamba ku university nti mbawa scholar government scholarships mu ggwanga wano ne zironi tewaliwo free education in any school mu Uganda wano. I challenge anybody to tell me a single primary school in Uganda omuzadde jatasasula a single coin. I want to see that school and how its status is. Nemamali obishiri perception debatuwa nti public hospitals free. Tell free
kubanga bw'ogenda ekiruddu for dialysis osasula si public hospital bwe guli ne Mulago muleke kale twogere ku kino. dialysis eyo naye nga yeri cheapest dialysis visit katugende ku the cheapest visit ya meka nakani kiruddu ekiruddu the cheapest emitwalo 5 per ate visit. kisoboka erimu 2 plus Kati how many times a month at least a week bajja kugamba emirundi 3 buli week okujamu omusuro so ye mtwalo katubalire mtwalo 7.5 wa million buli week. so in a month wetaaga million 4 akati njagala otulule bana ba boda boda Katonda akukumira ensigo ze kyakuyambye nti bwe ensigo zo wezigaana n'ekirudu togisobola. 4 million is a lot of money. It's a lot for life. It's above all of us. Onfuna waliwo mwami emugemanyi yalwala. Fortunately for him ye yali abaddeko ebungereza era bwe yalwala nga yeetaaga dialysis n'alabanga bills tajja kumalako n'alinnya n'agenda n'afuna n'amanuvalinga n'agenda ebungereza at least abenefitinge ku welfare health system yamutwala tiyagenda kubanga ayagala kyeyo naye kubanga yakirabanga okusigala wano he will not survive a year naga nti ngenze onfuna naye tulina okutula wansi. Unfortunately government ya Uganda ekulemberwa Yoweri Kaguta Museveni is a know-all. Namini wetwogera they dismiss them as idle talk. Batuyita kimpozi uninformed omusajja anaweza message yagamba ki nandyagadde a national conference etuule erimu government ne private experts okudiscussing on the way forward kubya bujanjire tutandikira wa tufune way forward kubanga nze ngakaka nti sijja kugamba nti the problem is so big byetaagisa obukugu waliwo a complete collapse complete otuna tuyita ki simbagane ne bannamawulire Walusimbi wendi wano Haruna ensonga z'ebyobulamu mu ggwanga Uganda zikutte wansi ne waggulu nkakasa nti n'abatukulembera bakikuba budget y'omwaka guno baalocatinze 5.23 trillion ku sekta ya health naye ezo sente mwe muli ndowooza emisaala mafuta alaawense z'abaddayana atwine ne babali omu nsi okutambula n'ebirala kuba sente ezo ebiseera ebisinga ogenda okulanga tezigenze nnyo ku development eya sekta nga bwe yandibadde. Development egendererwamu okutuuka ku ggwe n'omwana wo ne muzaddewo yaali wabula okuyimirizaawo abantu bano basobole okubeerawo nga bali omunsi asobola okujja ku TV ng'amafuta agagayina oba ku radio naga no even if they don't come the hospitals will go on. By the way, they are even students. bali omunsi n'avuga amafuta go ku ezo trillioni n'agenda ate mpamira naga nti we have reconsidered ezo zo weeziri. In fact omwaka guno ministry y'ebyobulamu yagenda nti development zonna ze babadde bayagala okukola baazikoze eki kubanga ne sente ze baabawadde zaasalise tebagenda kukola ki kwongerako. So bw'oba ewammwe nga baabasuubiza a health center 3 oba 4
kati gwe tuula teriyo guno omwaka gw'ebyensimbi oba baba basuubiza nti bajja kubongerayo abasawo ekyo nakyo kituuze so guno omwaka gubale financial yeno nti yo nfu tewaliwo kigenda kukola ki okolebwa naye bagamba nti ebyo ebibadde ebimu ebitambula bajja kugezaako kati awo wetuli okusooka ng'eggwanga kati bwe tumala okubanga ne ssente ze tutaddeyo tuzisaze oba osuubira ki mukulu wa Lusimbi kati bwe tuvaawo ne tudda ku nsonga yaani atuyambako ku bajeti y'ebyobulamu eno gy'olaba oba bye twetaaga nga bannayuganda mu mbeera yaffe ey'ebyobulamu ebitundu 8 ku buli 100 oba buno obusente batuwadde kitegeeza bukola 20%. Ebisigadde badoona be bakola ki be batuwa kati luli nga Trump ono tannajja n'eddaluulye naga nti USAID mujeewo sekita ya maternal health HIV ani bibadde bifuna nnyo obuyambi era olaba akavuyo akaaliwo nga USAID bagisazizaamu Minister PS n'agamba nti amalwaliro mulabe engeri naye ye teyajja na ngeri naye yaga nti Walusimbi ebyo naawe raba bobihandolinga abantu bano bayingikole ki bayingizeemu mukana akatono ke tulina tulabe bwe tukola ki era awo wabaddewo akavuyo kangi nnyo simanyi oba kaateredde abantu abalina obulwadde bwa mukenenya bamaama abazaala n'ebirala tugenda bikola tutya kati awo we tutandikira John ayogedde ku national referral ya Uganda prisons nti ne bw'oba togiyingidde munda gwe wennyini omanya nti kati n'osaasira omusawo gwe bataddeyo nga bamusuubira okuba nti ayina okukola ku 10 n'ebikumi oba 10 ez'abasibe naye nga ne facilities tezikola ki teziriimu tayina banne baakola nabo abamala abamuyambako tebaliiwo ebikozesebwa temuli kakale ate gwe n'omugaa nti ani noono omulwadde naye ngambye asobola okubeerawo oyagala results wootatadde eki kibanga sebo management ya radio simba nenga nti Evans program oyino gikubiriza naye ng'emizindaalo ne bwe tuleekaana tutya teri awulira abali ebweru tebakola ki okukama kyotawadde naye mu zino trillion naakanga kakasaala kakakuwa ko n'okafuna n'okatwala naye nga service naawe wennyini okakasa tosobola gikola ki kugikola breakdown y'ebintu ebiri mu malwaliro bingi so mu mbeera eyo n'abasawo tubasaasire okujja n'omusanga ng'atudde talina kyakola natandise n'ekyabamakomera naye omusawo omutunuulira gwe n'omukwatibwa obusungu nti aganye okunkolako naye nga naye musunguwavu kubanga ebyokukozesa tabirina yandyagadde okukolako ate gwe oli omu naye yassuza alaba n'okusiiba yasiibye akola ki alaba atunula tuyina department eri wano emulago bagiyita emergency department unit ekola byasajja leba n'abantu bafunye accident beetaaga okulongoosa olyoka omu managing afterwards balina mashini ezisirisa abantu ziri 3 zikyakola zonna emu emaze omwezi mulamba nga tekola ki tekola ewiiki eno endala nayo yakoze eki yafudde wasigadde egi kyokka baabalwadde badduka kakati bwe bajja nga Evans baga naye gwe oyinza okubeerawoko essaawa nga 3 gumiikiriza katusooka ono naye ate baba bakyagira ku gwe ane wajjawo omulala nga naye muki muyi naye bannaffe ate abali mu gavumenti asinziira gy'asinzidde n'akubira omusawo essimu ndeesaawa omulwadde wange mugire nga mulaba nga mukola ki mumukolako mangu ku zino trillion ye bw'azisoma n'ebigenderako ebirala ebyo tabitunuulira
ennaku ezo twafiirwa omukyala Hajati mu community yaffe omu ku bayirana bange naye abantu bwe baayogera ekintu nga nkituufu asikituufu kubanga yali afunye kansa yambulongoosa emulago mukudde engulu neetala bulungi naga nti yali yeetaaga kumuteeka mu ICU naye okusinzira kuba famire kyebannyonnyola abakungubazi nti nga emulago tewali vakanse wasaba kumuteeka for that ICU era ate nga n'okumutransfaringa bamugaye nti tumutwale Nakasero tumutwalewa nakyo nga almost kiri impossible nafa kati waliwo ebintu ebimu nga oluusi omala kubiriranako n'olyoka otegeera obuzibu we buli naye bwe tutunuulira health sector eno tutunuulidde nnyo abasawo naye ng'eyina ebintu bingi Rumushana akoze bulungi aleese n'akuleetera ku bantu abo abalongoosa mu malwaliro abatali basawo abatali basawo nti omusawo amaze okukola oba ayagala ajje akolere wakola ki ebyuma bye amaze obikozesa naye walina okubaawo abyoza naye oyo abyoza tafaanana noono weewuwa ayoza ebintu kuba buli kimu kirina engeri gy'okyozaamu n'okisengeka we kirina okukola ki okubeera ani abafuddeko okuba traininga tulina kye tuyita aba allied health workers muli abaalabu mwe muli abakebera ebintu ebyo ebirala bano ebyuma bye twogerako nti oyinza okwesanga nga mulago teyina oba bw'eba eyina ayinza okuba ali omu babayita biomedical engineers bayinginiya abakola ku byuma abasawo bye bakozesa abasooka obyekenneenya ye yinginiya wa byuma abyekenneenya abasawo bye bakozesa naye ng'oyo taliyo oba bw'aba gyali nga baliyo basatu jakuga nti nina okubeera mweno department mbwere mweno mbeere mweri kaweefuba ali luddawa kati awo yongerezaako nabana abakugu mu kusirisa weebale nnyo kubedda omanyi nebyoyogerako ebimu nabiyitamu nkulongoosa kuli eyansirisa omusawo ye yali amaze okulikomendinga nti ku ssaawa 5 nina okukola ki okusalibwa naye tasirisa asirisa nga oba yali afulumya agenze kibuli oba yali alazeewa nensirisibwa mu ddakiika 4 nga ziyiseeko eddakiika 4 ku musawo ze yali akoze aliiwo kubanga ye weeraliikirira gwa bulina byonna byoyogera ebimu nabiyitamu kati abo oyina benkana ki mu ggwanga nabo tebalabika bw'osobola okubeera nga manyi nti buli ddwaliro liriko omusirisa oba buli unity eriko omusirisa ono bw'akoowa omulala akola ki addawo ajja n'otuuka mu laabu ng'ebyuma byo byennyini bifuuse bya buzibu bayinginiya tebalabika abalina okukeberwa nabo bakkekwa naye omusawo akugamba results ozireese omukebezi wa gundi n'agamba ekyuma olowooza kiraba akantu kasiridde tulinda yinginiya ajja akakole ki ezo zonna investment tuzirowoozezzaako kati nno jjukira twogera ku national referral nze nfunyeko omukisa ne ŋŋenda mu regional referrals mu Bende mbaddeko e Kabaale nengende Moroto nengende Mbaale n'otunuulira Jjinja nga buli wootuuka tewaliwo woolisanga story gy'owuliriza n'ogamba alhamdulillah buli wamu woova okola ki n'okomawo ku national referral. What can we do
bandowooza kyane bino ebizibu byo bimanyiddwa n'abatukulembera beerimba bwerimbi nga bebaga nti maayi ekola ki erowooza nti yeekwese neddira omutwe neegusonseka wansi ekisinga obunene nga kyekiri ebweru. Akyenge yayingira health n'abeera minisita yali commissioner tewali kye yali tamanyi bali omunsi bali omunsi babadde bamujjukiza nti naawe wali mubeekalakaasa ku nsonga z'abayintaani bwe yagenda mugenzi Tamale yagiyita ngenda mu conversion box nkooyo okubeera eno nga mpeereza buweereza kangende mu conversion box nti bwe biva eno ffe tubitaaninga into policy ebintu ne bikola bali omunsi kati we yagenda mu conversion box ali mu conversion box yakutte ennyonda akuba banne abayita n'aba student eddaala alisindisa egudde naye gwolaba oyo n'akyengewaako nani omulala ono yali akulira abo abawakazi mu palamenti Lyomoki babagoba emisinde nabo nga batwalanga be batwadde bano be batuteruzira ne weewuunya n'omulamuzi naawe ne bakuleetera nti baddokita babadde batwala petition wa I have remanded you until Monday. N'ogaziwa wasoma yasoma ne bali baasoma naye ate okusoma kwo kukuteekemu amagezi agasobola okuweeyira ayampa knowledge eri ayampa knowledge nti tomorrow ayinza okubanga oyo dokita gwasindise ku demand gwanisanze emulaga okumukolako tekibe kibi oli dokita abamulaze nti amagezi bwe gatusobola kola ki naye wandibadde weebuuza kibi ki ekiriwo ennyo ekinnyongeza ku badeni y'abali be nakugambye olede balina ebizibu byabwe naye naawoga nti nammwe mugende bali bazza ku bbalaza ne babeerayo Friday, Saturday, Sunday, Monday n'okomawo n'ogaziwa. Now I have granted you bail of 200. Ati yakoma naga nti temuddamu okukola ebyo mbadde mukola. Kaakati mukulu Evans n'abatuuliriza tusooke tuddeyo. Waliwo kye bayita primary health care. Eno primary health care etandikira ku ggwe. Naye ekizibu mukulu kanaabi mbadde nkusaba next time tutwala direction eyo nkusaba bali omunsi si asalawo asalawo mumanyi nono omulamuzi si yawadde remand ayawadde remand omumanyi naye olwokuba ntutya okuboogerako olwokamutya basement kati ne mubeera ku bano be bakozesa let's speak kale neyanziza lwomushana akoze bulungi kati nza nyambeko nze ntandise baluyita luwanyi ntemye enkumbi esooka kakati gyateekeko eyokubiri primary health care etandise wamushana kyayogerako kyekibi kyotadde mu luzungu obujjanjabi obusookerwako kakati naawe Aruna nange nkoye gokunsanga mukomera ogenze nokyogera mu luzungu nange kanaabi nkoye gokubeera ng'onsanga mukomera nti onyimiririre naawe kulembera nange nzije mbeere sirite lwomushana yesekanyolya muwanvu alengera ewala atubuulire primary health care yagitandise kubanga bwe bujjanjabi obusookerwako yabeerawo abeere nga wakunkyayira mukomera ogambye batya kulembera yogera ku bwoli nze mbadde ntemye empanyi ntunuulidde ono gwe nalabyeko kati lwomushana ayamba abatuwuliriza ne gasimbagana agiyambe nti otunudde wampi awa wanvu weewano naye mbadde maliriza atwala gavumenti ultimately akuya gavumenti abadde mu gavumenti emyaka 4 ultimately yalina obuvunaanyizibwa ku bino byonna byetwogerako amanyiddwa ye Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa oluusi yeeyongerako Ssabalwanyi mpozi Malungu Semalungu yoyo bino byonna bano bonna babali omunsi baani bali delegated
maliriza Haruna. Abatakale bamwongera Sedduke erina abeerani mu western yabeera ki akulira bakabaka baabwe naye Sedduke byo mukimanyi Sedduke ye n'empagi ebeera wakati ennene mu nsiisira akasolya kwe kazimbi katuula era nsiisira era sebo bw'ogisalamu akasolya kakkabusi era sebo oli lwakuba kiyisa essabo ne mu ekereziya Sedduke ebaamu anti bagambye essabo tyalitegeeza essabiro ne mu ekereziya Sedduke ebaamu mbadde ŋŋamba nti ffe nga bannayuganda kusooka bino byonna tubitegedde information eno emu eri public endala ogirabako nga ggwe waliwo ebintu ebimu bye tusobola okutandikirako okwewala mbadde ngamba primary health care obujjanjabi obusookerwako tuyina be bayita ba health inspector nakiki abo bonna tebakyakola n'abafu be batuweereza ku byalo simanyi oba waliwo ne ba VHT abamu bonna tebalabikako kati ffe edda mu myaka gyaffe nga tyalebana bato walingawo bwe nalaba nga bajja okulambula okunoonyereza olina kabuyonjo akatandaalo kalungi naye kakati mu kibuga neno by the way ndowooza yo ya ministry wa primary health care gyagwamu yaniye kati oba osanga kazambi primary health care ebyo byonna biba mu ministry yoyo oba bwe bw'obujjanjabi obusookerwako bw'oba bw'obigira oba towejjanjabi department ezo ne ku buli ggombolola ndowooza kwandibaddeko naki naye mbadde nsoma story ng'omu ku bakugwaga nti ekimu ku kireese zino dialysis mbadde mwogerako naddala mu baana malaria aleese obuzibu bunene nnyo okuaffectinga ebibumba by'abaana naye malaria ava ku ki nedda sebo malaria ng'otonnatuuka naku ddagala bbi ffe nnyini tufuuse abakyamu gye tuli ku bulagajjavu buli obuva waggulu lw'omushana eri gyayagala otulengeza naffe ne tubugattako amazzi agakulukuta kakande nawulirako aba wano nti balirwanaabe bekasasire waabwe bamusuula nga bebakola ki Evans ne mugaggawala in quotes n'ozimba amayumba naye nga waste water toyina ky'omukoledde ajja bikolako n'akufuula bizinensi nti buli lwanajja ng'amanyi nti awo nninawo ki n'olinda enkuba etonye osumulule kasasiro kazambi kolera najja be banaakutwala wane emulago ngoga nti ate obujjanjabi tebukola ki kitegeeza nti naffe tucontributing tusooke tulwanyise bino bye tusobola kuba bagamba nti akajja obunaku kakola ki kemanya bali omu nsi ye bamuwadde ez'amafuta mwayogerera abasawo bategedde bano bayintaani ne bagamba mujje tukwatire wamu tewaba reportinga ali mu nsi ya collapsinga ng'ali kambuga anti nti my neighbor that time bridge emitaano nga teriiwo I think it was not there, yes. Never mujjayo ne helicopter but I can comfortably tell you between there nga tewali wasobola kufuna kakati muganda waalwo omushana alifuna omukisa gwa helicopter tagulina naye kati kyetugamba nti gwe muganda wo nange muganda wange tusooke twekoleko tulabe biriwa bye tusobola okutaasaako kati ebigendo bitagenda kututwala malaria atulume batuguze eddagala efu nga nakontrolinga naye tafaayo budraga shop bulinga budraga shop buli omu atunda nekyatanditunze inspector bwajanaga gwe ogamba ki gasimbagane ne bannamawulire Charles tutunuulira embeera y'ebyobujjanjabi obulamu mu ggwanga lyaffe so kiki ekirina okukolebwa kakande Haruna akugambye yatandise era naffe ng'abantu tulina okwefaako ekigambo primary health tekitegeeza birala byonna naye kitandikira ku ffe bw'oba teweebase mu katimba kansiri ng'okimanyi nti omusujja bwe gunaakuluma gy'olaga oyinza obutafunayo oluusi ogwo nagwo guba musango gwo bw'oba toggyewo kasasiro na biki byonna
ebyo byonna nga bwe tulowooza ne ku bagenda okukola ki wa boda n'akuvuga nga bw'ayagala ebyo byonna tutunuulira embeera tugikutte tutya era erina kuyambibwa etya n'abakulembera balina kugirowoozaako ki okusobola okulaba nga bannayuganda ku butitimbe bw'ensimbi obubagibwako mu ngeri y'omusolo bayambibwa. Kakati Kakande ayogedde ku mwanyi therefore badoyogera ko balima ab'omwanyi kakati nze njagala kwogera ku batalima abalunda ente so ffe tebalinayo eyo batujja kukigenda mu nnyo awo waliwo balina etteeka liri kati bwamugamba neighbor afudde ani oyo mukishafiiri bulijjo bafu abaga bafu abaga bafu kati ate ne bamugamba neighbor omulala naye alima mwanyi yafudde bulijjo bafa bulijjo abo bafa kati owookuna kati yali mulunzi yafudde ani kikindi katwahwa nga tugwawo so he realized nti okufa kuliriyo alunda ente nga afudde naye balijawo bafa kyobalaba bwebeekanga batandikawo amalwaliro ge bayita specialized ekolaki specialized you get how can you say nti eddwaliro erigenda okuzimbibwa ono mukyala Peneti ntirisinga Mulago hospital specialized in what you get but baleeta ebigambo ebyo kyala nakuleetedde oyo omusajja era ayoze essuuka waliwo kye bayita mugomba mugenda abalinnya ennyonyi Kakanda ayinza walinga wano barracks oba yali e Masaka ku mulembe gwa Amini ayita specialized mechanized regiment specialized by the way the first district commissioner under Museveni was called special kakati special babi ine specialized special. Now, so it's mufa. Please. Mufa. Do you mufa? Kati omusajja banyogera amanyaye ku radio. Bamuyita Vincent Sekabera. Naye namukyazaako eyo olukunjiri. Kati nafuna malaria bwe mutwala mukyala awo namukebera nga naye omugenyi wo omushana sijja kuwa ddagala lino erya malaria yakukyalirako wa nali nga bwengenda naawe so nali ngenze naye lukunjiri omuyita Vincent Sekabera aba mukono mubuuzi namukebera malaria ndi omusujja gwali heavy mukyala naga malaria yes but sigenda kumuwaki omugenyi wo no sigenda kumuwa ddagala lino nimugamba wati muliro omushana ebibireke tinkuza kumuha ogumbazi kati nangana naye meaning it's fake ddagala liri yali naye nga bokukyalo baali bawa please okay kati lwaki ayagala kumiza ye yakimpa bwali what is confidence about thing yakimpa kati nangamba genda mbalala bw'otuuka mu pharmacy ng'osaba eddwaliro naye kozesa koode eno nga bwonga nti kati bw'onaatuuka ogambe nti eradde
nga code ono omukyalo ono atunda ku counter bali babiri waliwo omukyala omuna Uganda ali ku counter ajja kutegeera naye nga tonaba kukimalayo ojja kulaba ng'omuyinda amutambuliddeko kubuuza kizibu ki kati olwokuba nti omuwadde code eyo waliwo engeri gyagenda okwanukula omuyindi akulabula nti eddagala tebaliyina kati bwetuuka embalala it's what we did kati omukyala bwe mugamba immediately omukyala omusajja omuyindi yajja bana babeerawo counter abakulaga babeera baddugavu bwajja ne mugamba kati immediately omuyindi ajja naga no the drug he wants is not there no it's okay kati mbalala tetwafuna ddagala erya malaria simanyi obwentege naye tekitegeera nti mu pharmacy teryalimu kati nanga agenda Masaka muvudde Lukunjiri yes muzze Embalala kati mweyongera Masaka yes mulwadde se katono akufeeko nenvuga bwe ntuuka Masaka by the way ekizibu kyenyina nti Masaka sigiyitamu wakati sigimanyi bulungi yes kati kwaki toyagala mazima lwaki toyagala mazima osobola okuyita mu confusion bw'osobola okuyita mu confusion eyo kakati goloza yagiteekawo yali musiru so nentuuka first pharmacy gye nasookeramu nanga agenda wali bwe ŋŋenda oli bwe namuwa code eyo yanzigireyo eddagala liri he went and picked that drug but it was slightly expensive sente ntono nnyo ndozaze nzo nange 14,500 zali zeyongerako nendyoka nfuna eddagala ettuufu ng'oyise mu code it's a simple code it's nice kyagijjukira kati bwe nkoze ekigambo code you may think it is too heavy nenga kati then but kyako tewayitawo bbanga ddene nnyo ogenda okuwulira nga balangiridde nti eriyo eddagala fu byowulira metakelevini biki no all pharmacies zali distributing that drug it was available abantu nga baligula naye oli yaga omugenyi wonno so the point I'm trying to raise is about care. Do you care? Health system is about care. Bobo fuga. That's why I said oli omuntu tosobola kumuyita very important person. I challenged my wife kucho. Ninga wasembayo gyo kulowooza ko naga the first time gwe namulowooza ko namuvuma. Namubogolera kulwache esuuka ono zaayonoonye tozooza mangu. You get? We can't declassify them as very important persons. Between very important persons are those judges. But when you don't know, those are they are important VIPs. Very important person. Then there is very but mu category are very important persons ono talimu. Oh, I use a suka. Now so it's about care. Ngatona bakulowooza kubotuka mulago awo ku gate. Do you think about abali mu bulume y'omunda? Forget about gwe kulowooza nti naawe oligendayo. Do you think about them? Do you care? Mu Uganda omwoyo ogulumirwa gwafa. Ne wajjawo omwoyo omulala ng'omwoyo ogwo is about wale. Omwana wange namulekawa. So obe ebyakanaabi obe ebya kakande osobola okufuna wonoleko omwana wa because omanye embeera gyogenda okumuleka mu mbi nnyo so buli omu kati yeerowooza kuwe and the leaders abakikulembera bamukulu Museveni bw'omubuuza do you need 10 square miles of land kisozi wa do you need that wanagamba 4 acre model ntosobola okugaggawala kakati gwe
eriyo genda ng'olitemamu 4 acre 4 acre 4 Zili acre 10 or zili 5 square miles? Huh? Is it zili 5 square miles? but they are in miles. They are in miles. They are in Osobola miles, yes. okuvugamu at 40 kilometers per hour. Normally at bang. least teri emu naye They are miles. They are miles and square. Kakati bw'ogamba nti 4 acre And he acquired when he was in office. nze sifudde ekyengamba bw'omuwanga bw'ogamba 4 acre model ekola kakati kuwaki eriyo litememu 4 okozese model eyo Yeah, 4 acres. 4 acres. In other words, question eri nti naye omunaga ebintu byange bwe ndiba siriiwo, you see, he has already reached there. Temubitematema. He's even concerned about ku bintu bye nga tali mu nsi. The 5 square miles. Byonna. Temukola ki temubitematema. So naye olaba atunulira security abanda namuweyanga ayogera ku bawalabe. Nanga bajja kubagana wano. Saagala gye bagenda okufumbira babafuge. Webigaana bakomewo. For him his worry is not omwana wange mulekerawa. Tubafugibwa. So therefore, so we all think about our own children. Omwana wanje tikyalowooza ku mwana wani kati neerabira nti omwana agenda okuvuga owange ku boda yoyo gwotafaako. Yes, that's why you see eka nze wange eka omwana alina skills of life is the maid. Gwolaba omukyala ng'awa skills of life n'avaayo n'afuuka omukyalo omulungi awalala. Gwe alina skills okufumba okugira yonna, the one who is getting training. Ng'oli ali ku TikTok. Owuwaayo nooneka ali mu kutraininga mulala. Ali mu kufuna. You see, that's the upside down. Kakatondo bw'aba ku TikTok n'omuteeka ku ssente. You get? Saagala mbeere nga maid oli. Because yalaba maid nkubonaabona. Now, so that's why we are. Kakati, still, nkyali ku president. Yawoze the statement before caucus. Kansa nga yeyongedde. Indicator okumanya nti yeyongedde abamusabiriza bangi. Amasawo sente ogenda ina ndewa beyongera. Wategeeredde nti kansa ekola ki? Yeyongedde. Kansa yeyongedde. Kizibu kifi. What's the problem with this cancer? Eva kuchi. Is it eating or what? Yatunulira kwabo who are asking for money. Asking for money. But nyina wano nawa Dikinvuri namuwa report ya Keith Muhakanas. Nga walwa amagala naye gwe gye tulaga wabi. Why? Omulwadde bw'agenda mu Cancer Institute today n'otambula n'ogenda ne bakusanga mu 6 months you are dead. Abadde atambula within no minute kasita ogendayo you are dead. So Oliche watandika let me do an audit. And what did the audit find? Buza kid nankani mvule ayina report eyo nagiwa radio simba. Summarize it for us. And the yes, the drugs were fake. On Ghana NMS, the National Medical Supply, National Medical Stores. Waliwo enkayana wakati wa akulira because you know it's a national referral hospital, the Cancer Institute. Nga yagamba eddagala lyon supplying, you know they give money eri eddagala bali wa NMS sente. Gwe ogulayo buguza account. Kati ng'oli asalira wono eddagala yalina okumuwa. That was the dispute then. Naye ng'eddagala eryo one liri fake. Ekyokubiri walimu n'eddagala, that's the report, which was fake obadde ki nga waliwo n'eddagala eriri unlawful meaning the National Drugs Authority teyalikkiriza kujja. Eyokusatu nga there was air because the intelligence officer abakwata yagenda ne receipt the supplier was supplying the go basasudde embalala n'agendayo n'asaba eddagala eryo n'agamba eddagala sobola kulikuwa across the counter nga toyina ki prescription naye still siriina, we don't import it. Nga naye receipt eraga nti National Medical Stores yaligulayo. So in meaning they supplied empewo. This evidence is there. Ono agamba nkoye cancer. Abantu bajja bangi nya ba cancer. That report agiina. Bwaba tagiina abuze Dick.
nze ndeka n'ebizibu byange nkugambe Dick nagimuwa kaisimakanizi omushana mumuleka atandisa eyasikira kisi abo simanyi gyava abantu bagulu ndeka abantu bava waggulu ewasale ndeka omushana atandisa okutegeka obukadde bwe mumuleke babutambala nze gwenshama eva bwambala muli babutambala kati that report is there that him act agirina nkugambye eri akaisi waba tasobola kugifuna akubire Dick yakubire Dick amweko kopi Dick Nvule Radio Simba alabe ekivundu ekiri between the National Medical Stores and the National Cancer Institute olwakadde kanziruke kakati mochari gyetukozesa yamala gusi ya KCCA I think they have two eya KCCA outside neyo munda ya moja okay obanga ofide ku kubo wano tukakutomedde bakuteeka moja leetanga yakafero naye walwangamba nti entekola bakata bakozesa eri Haruna njagala naye atangaze bangamba waliwo neya ziti abaisiramu abasiramu eri halali emulago oba yangamba abalongosezaawo okay so kakati okujjako ngo oli ayagamba nti bulijjo bafa ng'afudde siraba engeri gyamuteeka mu mokyari eyo eno ng'ate afudde eyo babeeremu eyo n'abo isi anyway kakati our medical system eri ku myaka muzeyi wava muno yatukyaza wali ku mbuzi simanyi naye waliwo kisettlement yakola juloting yavuga zivunda okuvuga yina okuvuga bana bavuga yavugako ku mali so amanyirwa enshama yavugako zivunda ate zivunda kyali kitegeeza okuvuga engege ogijerwa enshama ogireete kibuye nga tevunze so zivunda meant to drive so fast gwevaawo abaganda temuyina ate mali byenyanja abaleero bagamba abavuzi b'amayirungi nze anti kati muzeyi waba teyavuga mayirungi yavuga muzeyi waba yavuga zivunda ekigambo zivunda kigambo kya Luganda ekigambo kya Luganda kati ennaku zino tulina ice ya anti gyembadde ndaga nti tukyali Uganda ekyali muzivunda mu age muzeyi wava weyavugira engege zivunda in other words tetunaba nakutuuka ku level ey'okuteeka engege mu ice ku byobulamu possible okuteeka engege mu ice n'ozigya eriwo enshama ng'ovuga ku speed eri nomo that knowledge ice yali teriiwo so Uganda that's where we are why because medical system yaffe teyina planning it's not operating on planning it's operating on reaction so bw'obuuza mukulu Museveni ku lwaki watadde sente mu peneti okuzimba specialized hospital where is the plan kyavudde mu planning unit of the Ministry of Health. No, it came from his feeling. It's about feeling. You get what I mean? Nembos janyumya ni kwano je. Feeling. It's not about to. Now, then finally, related the story ya Dagalefu. Ne pharmacy. Zikiza katonye mkulu promotion. Sirowooza anti there is no planning. Naye bannabyabufuzi abakontrolinga power tebatwala be bapulanize aba technocrat naba experts seriously. Njakuwa example mu 2019 bafulumya ba Ministry of Health National
alcoholic control policy. Very detailed. Ngekubagane all the challenges na biki ebirina okukolebwa ebyandikoleddwa n'amateeka agalina okubeera revised oba amapya agalina okuleetebwa n'okukyusa abanywi b'omwenge bave ku myaka 18 bagende ku myaka 21 onfuna up to today government omukulu controlling a budget, the full finance minister tate kangawo mutemwa gwa ku implementinga kati owira bala bayogalahala announcinga abantu banya mwengera nyina ki musawo zino naye nga policy eri eba expert. No, I was not talking about policy. I was talking about planning. Makerere University okwade meeting abaana ebyolanga bakola. It does with manpower planning. Yes, with public service na chi baby planning nga chovolaba nga twetaaga abasawo webati, therefore we sponsor these students. In other words, bo kola planning okubera ni doctor. You begin from P1. You get I think we move na some subjects okubera comparison bichi. That was the mindset. Na yono yaloza ant manpower atoloza ngabo bwe yaloza manpower planning kuma abakozi twetaga bameka, therefore no take your advert. No, you are supposed even to plan for this doctor okufuka doctor omwana okuba. But chamba ni yogera ku pharmacy lastly genda, and I always use the example and genda kujidamu Frieka nguyimire olabe abantu engereje bayingira alokusinganya abacha n'engereje bafuluma and the quantity of drugs the weightika no sango ya ine ekiveera ekyamalagala gagenda okuconsuminga. Now woyagalira wogendera mu pharmacy then ogamba wa pharmacy nyina mu musujja kati yo wa pharmacy na eddagala because he is saying yakola ne kwen prescription. Now you take this, I want a very strong drug. You see na mu luzungu very strong. Kati very strong, what does very strong mean? Is it in terms of milligrams? Paracetamol, it is 500 milligrams. Very strong okitegeeza erina mponya amangu. Very strong oyagala 3000 milligrams. Mpone mangu. Kyemutamanyi ekyo nze nkibagondereza erina mponya amangu eri very strong. Instant. Kati ekyo so woyagalira wano mu Uganda wogendera mu pharmacy n'ofuna n'eddagala yonna lyokola ki lyoyagala and osobola n'okufuna zi combinations bwe weesalirawo so si musawo siisa bulungi nawe ne bakuwa kanankanyayo mpiramu n'omutwe ne bakuwa ate nyina n'essenyiga ne bakuwa byonna n'omira and I'm not saying I'm not guilty byonna n'omira katogo how it will react in your stomach God knows kakati because there is no result amawanga amalala pharmacy tesobola kuwa ddagala nga kujjako ina document ya yomusawo. But here in Uganda kakati you are very right. National Resistance Army occupational nakba abajifuga ne ekamodo yawe bulwa batunula business bulwa alaba omulwada alaba business kakati genda mu pharmacies so genda mu supermarkets orabizu free jezo. Forget about what they call soft drinks, and I don't know what is soft about them. Na oja kulaba o bino bi fruits. Mango bichi ona wawa binje obwana bwagala nnyo. Genda wetegereze oba contents ze bogereze zirimu. You find something too sweet. Ngomwana akyagala because sitona kyavudde muki yona abikola agobera wa kusanga nga kachupa kengana ka 10 naye kadde ebirungi njagala kutereza mukatono Ministry ya Health sebayina gye bayita strategic plan to 2025 planning unit anti byonna bigomo 2029
2030 sije emyaka meka 15 eyina ne system ey'okumonitoringa biki ekibuuzo lwaki tebikola. Ekirala ekyeddagala ono kyayogeddeko, eddagala liyina sebo nalyo guidelines, era oyo wa pharmacy takkirizibwa kuba si musawo okuwa ebiboga nti give me very strong mpone mangu olwokuba naye akimanyi nti naawe oli kapere kakati naye talina agenda kumufata kubaguuza nti byogaba obimanyi ng'akola ki ng'akuwa ate tekikomye bw'aba nno pharmacist kale naye bano betuyita buno budraga shop obubeera ku bitundu naye naga nti mpaliri ery'amaanyi ddala naga nti kanoomira kamu tojja kukola ki gasimba na okuwaayo what they call functional fee eri worth 2.5 million in the first semester. Aganze ndi musawo I trained in Mbale Clinical Officers Training School. Musanvu paka chinana. Nagamba I never paid a coin, instead I was being paid shillings 30, 40, 50 respectively, first semester, second and third. That was a lot of money for that students by then. I mean. Where did we go wrong? James C. Kimura Mukono. Dakika ntono nnyo muddemu nga bw'ofundikira. Nasomera free kwetesi nga tafunanga basale okuva mu district Jova ng'ofiringa form nga bakwala coordinating public school. Of course ne Makerere. Kati bempulira abeewaana nti introducinga free education. Naye free education si free. Naye ekikulu kyenjagala okwogerako nti tulina okwefumitiriza. Nsuubira nti emu ku problem President Museveni gyaleese oba dipendinze nnyo ku bantu ba access nga bamuwako access. Nagala nga nti mu myaka gya implementinze UPE simuwulirangako akola meeting ebikiro emisana nowira nti asinkanye MP up to 3 AM in the morning. Simuwulirangako nti yali ayise ba headmasters oba school management committee members oba the teachers to sit down with them and discuss issues to do with what are the challenges. For instruction, military instruction, to be patriotic. Si kumunyonyola. Simuwulirangako bw'atuula n'abantu abali mu abamanaginga health sector yaffe, both private ne public, vaku bwatwine waggulu ne bakomishona be naye wansi ati health center free level okumubulira nti this is what is happening, these are the challenges, you can help here. Simuwulirangako ndaba musajja nga a man running a huge economy like Trump ng'atuula with captains of industry mu America in the White House ne bakubaganya ebirowoozo what to do about their economy. Wano waffe olaba bulabi ng'oli azze n'agamba okutandika ne Mande bitakisi ebivundu tebijja kubeera ku kubo out of the blue. Nakutegeeza nti oyo n'atuulaawo n'agamba nti we are going to introduce EV vehicles out of the blue nga abantu abali concerned tabawuliriza tebatudde ku discussinga what is the way forward, what are the challenges, what are the issues. tukola post-mortem. Okay, ebintu tebali implementing even at all. Uganda mu East Africa yeremeddwa yokka okuimplementinga control ku buveera. Haruna Joni agamba tandikira ku kiri ekya government sponsorship. Latest government yagenda neranga zino zingambye allied health courses dental ani abyo
nagaana kati ne baadimitinga kosi ezimu ne bawamu abaana 5 1 2 3 4 5 nga katugeze radiographer abantu ababyuma ebyo ebikebera kati omuntu omu mwana we mukyala Namwandu ali Busoga eyo ng'ajaganya nnyo mwana bamukoze eki bamuwadde sajja watunga mutikka ku takisi genda e Mulago bakuwa ebbaluwa olukene ngamuga nti niyo ino okusooka nosasula emitwalo 55 ate gavumenti gwewadde nti ye bagiyita commitment fee nti aha bazzeeyo Busoga bazinoonyezza olw'omushana leetayo ng'ezo ziggwa akomawo bamuga nti kakati ziri omaze oziweza commitment naye wa gavumenti kati olina okwongerayo endala kubanga gavumenti ya Uganda kyeyita nti kati osomera ku gavumenti kyafuuse PPP public private partnership olina okuwayo akakadde kamu n'ekitundu naawe wa gavumenti kwataano mu etaano olina okwongerako miliyoni emu n'ekitundu emu mu emitwalo emeka n'emitwalo 95 osobola okukola ki okubeera ng'oyingira mu kosi ze bayita nti tumanyi oba functional fees zono zayogeddeko bazikwese mu functional fees so kitegeeza nti kati bwe bakuwa nti oli wa gavumenti ebyo bisiibule bakusaliddeko busalizi si subsidy naye gati akuwaddeko ekitundu okiraba naye kakande mbadde mutunuulira wano nenga ndowooza tetunaba kutegeera we tuli wagambye nti pulezidenti tawuliriza oba tebamugira bw'obeera mu mbeera kati tusobola ffe okutula wano Evans oba n'ekibazo n'omulala twagala gasimbagane twagala giddukanya tutya nga sikutya n'enkubuulira ekituufu naye pulezidenti akuyita n'otuula ku ssaawa 8 n'omulaba ku ssaawa mmeka nga bukya oba nga bukya naye ng'ate wenna okankana temuyinza kubaako kye mukola kakati waliwo omusajja bamuyita Kimuli n'amakubo ge wayiseemu gonna gatiisa okutuukayo waliwo omusajja bamuyita Kimuli makanika awo Lubaga naye naŋŋamba and is a polio victim nti museera bya Amini bwe bajja nga bajja e Mulago for treatment nga basi ekuleetera bwereere bw'oba ojja Mulago ate neekutuusa kasita obeera n'ebbaluwa eri nga basi bw'otuuka mu UTC mu paaka ate nga waliwo ejja Mulago awo ekutuusa ate nga abapoliyo balina n'omulyango bwezo mujudde those buses zalina emiryango ebiri balinawo n'omulyango ogw'abalema. That was a government that cared. You don't have a government that cares. Kakati Idi Amin the government cares. Now let me again go back on the issue of fake drugs. Mchara bweyogere bamukwata aba NDA National Drugs Authority nga ina condoms ezire expired. Drugs were expired including condoms. Mechi abaddamu nanga mwatugamba ntu wine wakoma okuwangala okulwawo ate wauma kakati nazino drugs